Omwami Frank Gashumba atulaze mukyala we gw'alonzeeyo mu bangi bannange lengera ekiri eno ate nga munnange Sheila Gashumba naye alaze amaanyi esayidi eno yeekoze ebintu bitya ate wali wonna so nga ate Palaso kosa ate ne mwana mwenzi munnange Taking Saha munnange bakyakakasa esayidi eno kugambye the hustle ziri mu kutokota munnange ate esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusako ate mu maaso awo kakasa nti no video gimpe like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba kakati nno ngenda kubeera nga ntandika munnange wali n'amawulire agali mu getting viral ku mikutu egy'enjawulo esayidi eno era nga omwami munnange ate Frank Gashumba kyaddaaki munnange avuddeyoko wali n'agenda munnange ate n'akyala ew'omukyala munnange gw'alonzeeyo mu bangi esayidi eyo era nga woogezaako okulaba munnange ate ebifaananyi ebyo ebadde bigetinga viral naye nga wabula wenkoledde vidiyo eno munnange ate omugambo gubadde gwatandise dda munnange ate okuyitiŋŋana ku social media esayidi eyo era nga boolengera munnange ebifaananyi ebyo si byange nti noba nze mbyogera naye munnange okusinziira ku bibadde bigenda mu maaso munnange esayidi eyo naye nga byebyo munnange ate biri mu getinga ate wali viral omwami munnange ate Frank Gashumba kosa ate munnange ate n'omukyala munnange ate gw'atulaze wali nga bwagezi munnange ate okukyala gye bamuzaala omuwala nga bwogezako munnange ate okulaba kakati nno byebyo munnange ate ebiri mu getinga viral ate munnange ate ku social media esayidi eyo kakati abo kankugyewoko era nga ku sayidi emu nkebeddekoko ate ne ku Sheila Gashumba naye ali eno munnange abadde yeekolera ebintu esayidi eno tukimanyi bulungi nti no Sheila Gashumba anyumirwa nnyo munnange ate ebya fashion esayidi eno era ngugambye abadde anyumye nga bwogezako okulaba munnange ate mu katambi ng'atambulatambula mukaawo mu katambi kano. Era nga kakutte akati wali ate ku mukutu gwe oba ku page ye eya Instagram munnange ate esayidi eyo era nga byebyo munnange ate kosa ate n'ebyo bifaananyi nabyo bibadde bikutte akati wali ku mukutu munnange ate ogwa Instagram munnange ate Sheila Gashumba nkugambye abadde wali nga abyekola bulala munnange ate ebintu esayidi eyo kakati nno awo kankugyeko ate nkutegeezeeko ku sayidi emu nga tusembedde munnange ate ekivulo kya Palaso era nga munnange omwana mwenzi munnange ate Palaso tannawummuza byebyo nno munnange balaze amaanyi mu rehearsals zino munnange wali mwana mwenzi munnange Taking Saha nkugambye abadde akikuttemu ate ne Palaso muganda wange era nga boolengedde kakati nno lugogo nno wakuyuuguma munnange ate sayidi eyo era nga wali ne mwana mwenzi munnange Taking Saha naye ajja kubeerayo esayidi eyo kakasa nti nno munnange ate video ogimpe like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo n'ebirala katono nnyo bwe nti